أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tugenda kutandika etwakoma omulundi oguwedde. Agamba nti ola wendi waleekana subhanallah mujja kigumira ekyo kakati baga nti given below are alternative forms of some letters single and in combination. Agamba bino byakuwadde zezimu ku mbeera ez'enjawulo oba mu ngeri ez'enjawulo ze bawandiikamu ennyukuta zino. Oyinza okusanga alifu ng'erina akatwe kanene ate nga wansi watini, oba n'ogisanga nga wansi watini oba nga wansi wanene ate nga akatwe katini, so nabo kiteebera alifu. Ne rwa'u osobola ogisanga booti oba booti, zonna zeebeera ki? Ebeera rwa'u. Kati abantu baga nti karu saru, baga nti eno yemu n'eno. Kati daali bagamba nti daali yemu n'eno. Daal made baga nti eno yemu n'eno. Bw'ogisanga mu mukwano tekola ki? Tekubuzaabuza, ziba ze zimu. Ekitegedde. Sade naam. Dhaal madh bagamba nti eno dhaali eno yemu n'eno. Okitegera. So waliwo mu Qur'an w'ogisanga eri bweti kale okusinzira because twalinga tusoma mu eda twatusoma computer applications, twasoma ku Microsoft Office ntegereka. Kati nga mulimu font type, font style, font size. Okitegera. So kisinzira ojja wakoze kiwawandise nawe osobola kuba nga olina handwriting ezenjawulo naye nga zonna byowandiise birina byebiki byebimu. Okitegeera. So kati eno dhaali yemu n'eno. Oya naam. Mim yemu n'eno. Osanga mim ng'egenze wansi oba ng'eri ku line, so tekola ki? Tekubuzaabuza. So it's mim lam. Ntegeereka. Zonna ziba mim. Then laba eno ain bakatako mim gye bakozesa wano eno entono, then ne bakuwa mimu eno eya wakati eriko mu nnyo mu Qur'an abasanga tebagitegeera. Ne eno eba mimu. Ntegereka. Bagikola ki? Bagiyunga we bati. Naam. Bawandika we bati, then ne bawetera we bati. Naam. So tekubuzaabuza, eno eba mimu. Era wano ziri ennyukuta mmeka? 3 mu kigambo sama. Okitegeera. So simanyi wani soba wandikirako wano mu kitabo kyaffe kino naye peni yo nga tekola. Subhanallah. Kale tuwe tugamba nti eno mimu eno ekubuzaabuza nnyo, so bagikola ye bati. Kitegeera. Nagata bwat naleta bwat. Ntegereka. So tekubuzaabuza. Naam. Tekubuzaabuza. Okitegeera. Nano ogiraba nawo bagikozesa, so tugenda kiraba. So kaafu basobola okugiwandika ye bati, nwandika kaafu oba siki ne bajjamu kano ka s ne bakola ki? Ne bakateeka wano. So esigala nga ki? Esigala ng'eyitibwa kaafu. Okitegedde. Katab. Naam. Noberawo fatha. Katab. So eno kaafu yemu n'eno. Era osobola ogisanga ate nga eri bweti. Tekubuzaabuza mpopo tebagiwandisa ye bati. Ntegereka. Tukamaliza okwazina inshallah. Allah.
rasulullah. Hawla wala quwwata illa billah. Hayya ala salah, la hawla wala quwwata illa billah. فلا لا حول ولا قوة إلا الله أكبر. Naam, tuwe tugamba nti kaafu sogisanga bweti oba bweti ntegereka naziba kafkar n'ekirala ososanga enyukuta nga bagiwandise waggulu wagine waayo kati ngeno lam laje ne bagisawa waggulu bati naam bwebati enya waggulu gyosobola okusoma ntegereka tosobola kusoma ya wansi awo ya waggulu n'emperezi esooka ebeera ku ya waggulu ntegereka so ososanga ngeri lam ne jim, so it's laje then wano fa nweka fa okuchi ku ha osoka someni ya waggulu then no someni ya wansi then sakh walaba naam sin eri waggulu wachi wa ha jahada naam jahada kati wano bakosa ba uyoka bwandika ba waggulu wabula okugikuwa ne batsa wansi akatonyeze eno ba eno si ya ebera bweti eno ba ntegereka eno ba so tekubuzaabuza osanga ba ngeri bweti oba nuni ngeri bweti oba ta ngeri bweti yona basoko achi ojiwandika waggulu wachi waggulu w'ennyukuta ateki endala then ne ya okyekimu yaje ujaba yaje ntegereka kisoboka then ba unayo sogisanga eri bweti ne mimu gitayogere kwali waggulu na then alif so eno mimu nabagambye ejabweti okitegedde boba tuli soking kayinza okubuzaabuza so it's mim bima na bima okitegedde then nono ne bagikomyawo naye ne bagiwanvuye ne basamu eno format ne bakuwa bati tum ogiraba bweti tekubuzaabuza tum fahum nokuwa hau fahum kati eno hau yemu neno era eno eriso common mu Quran eriso common so it's fahum sahum bihim rabau no sound echine hau tekubuzaabuza nam fahum sahum bihim naam ntegereka esigala eri hau eriso common eno hau mu Quran soti common then yau esobera bweti so it's yau eno ya ntegereka just no ya then fi lwaki fi twagambye wano osoka someri waggulu kati eno fa yeri waggulu kiba kitikoza eno empereze nesooka eba kuki kuya waggulu so ate no maaso waliyo kiya ya skuni ne kiba fi bategedde obudde bundese barakallahu fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صدق الله العظيم.